ng'essiga eddamuzi likyalina okusomoozebwa kw'okukendeeza omujjuzo mu makomera nga liyita mu kwongera okuwoza emisango ate likyalina okusomoozebwa okulala okw'okuggya abasibe abalwadde b'emitwe mu kkomera anti minisita w'ebyobulamuzi ne ssemateeka yalina okusalawo entuuko y'abasibe bano kyokka engeri baminisita gye bakyusibwakyusibwa abasibe bano baba bayolekedde okufiirayo mu kkomera. Okusinziira ku Ssaabalamuzi w'eggwanga Bart Katurebe agamba nti essiga eddamuzi likyagezaako okutereeza ensonga y'abasibe abalina obulwadde bw'omutwe okubeera mu kkomera kubanga balina kubeera mu ddwaliro so si kkomera kubanga libongerako okulwala. Minister's order omuntu bwe kijja bwe kiti omuntu aza omusango naye nekirabika mu kooti nti yali alinga omutabufu w'omutwe. Now, etteeka kati ligamba nti omuntu oyo ayinza kusindikwa mu kkomera ng'alinze minisita ky'anaamusaliramu. Naye kibaddewo nti abantu abo bagenda mu kkomera ne bamala emyaka nga twabeerabira dda kati omulamuzi ffe waliwo omulamuzi Justice Batema yamala okusalawo nti ekyo kimenya constitution. Omuntu bw'aba mulwadde yandibadde ng'agenda wa mu ddwaliro so si mu kkomera. Wabula omwogezi w'amakomera Frank Baine akkiriza nti kituufu waliyo abasibe abalwadde b'emitwe ng'era okubala okwasemba baali abasibe 43. Baine annyonnyodde nti abantu bano basibibwa balwadde b'emitwe era ng'emisango bagizza balwadde naye kikontana n'amateeka okumusalira omusango nga mulwadde. Kiba kikontana n'amateeka okumusalira omusango. Teeka liragira nti oyo balina okusooka atwalibwe mu ddwaliro bamujjanjabe bw'awona balyoke batandika okukola ki omuwozesa. Naye mulimu abawona mulimu n'abatawona. Yongeddeko nti bo ng'ekkomera omulimu gwabwe gwa kukuuma basibe era ng'ensonga lwaki tebatwalibwa mu ddwaliro lwa kutya nti bayinza okutoloka mu ddwaliro. Era kyovulaba nti kumpi bw'ogenda mu makomera gano amanene mubeeramu abo ab'emitwe egyatabuka naye nga tugezaako obbakugira tetugezaako obbakuuma naye ng'ekizibu tetumanyi ddi minisita lwasalawo okubayimbula. Etteeka erivunaanyizibwa ku bulwadde bw'emitwe lyakolebwa mu 1964 nga ne bwe buli kati terikolebwangamu nnongoosereza kyokka abasibe abalwadde b'emitwe bakyeyongera mu kkomera n'abamu okufa nga tebatuuseeko mu kkooti kuwozesebwa kubanga bali ku kisa kya minisita w'ebyobulamuzi ne ssemateeka. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.